President w'ekibiina ekya Democratic Party Nobert alabudde bammemba n'abakulembeze mu kibiina kyabwe okukomya emivuyo bwe baba nga baagala ekibiina okugenda mu maaso. Mao agamba nti si bakuttira kuliisa omuntu yenna era bakukangavvula oyo yenna anaayisa olugayi mu bakulembeze ne musemateeka ow'ekibiina kino ekya DP. Kino kiddiridde ekibinja ky'abannakibiina okulumba ekitebe kya DP olunaku olw'eggulo ekyawaliriza n'abakulu mu kibiina okuggala ekitebe kyabwe. Entalo n'emivuyo mu kibiina kya DP byeyongera buli lukya nga kino kiva ku butakwatagana mu bakulembeze ne batuuka n'okwesongamu ennwe nti waliwo abaagala okuyisaawo ebyabwe. Mu mbeera eno olunaku lw'eggulo waliwo ekiwayi ky'abammemba ba DP nga bakulemberwa Sulaiman Kidandala abalumbye ekitebe kya DP ekikulu mu Kampala nga balina ensonga ze beemulugunyaako ekyaleesewo akavuvuŋŋano ne kiwaliriza n'abakulu mu DP okubakugira ne baggalawo ne yafeesi. Akola nga ssaabawandiisi w'ekibiina ne national chairman balagidde nti ekitebe kiggalwe. Tuweereza pulezidenti wano ne tumukubira obubaka ntumutegeeza nti nno ekitebe kyatandika ddi okuggalwa. N'agamba nti nno twebuuze ku chairman. Ekinkwasizza ennaku ng'ekitebe kiggale. Ne neebuuza lwaki ekitebe bakigadde ate nga twayitibwa tujje tunone ebikozesebwa. Tugende tubikozese mu mazima n'obwenkanya. Bano Nobert nga essenkaggale wa DP abanukudde era n'ategeeza nti bammemba balina okugoberera amateeka ga DP n'emitendera egimanyiddwa. Naye kati njagala kakasa tebisobola kukolebwa wano nga Mao ye pulezidenti w'ekibiina tojja kikola kubanga nange we ŋŋamba nti nteekemu giya yange eri ey'eggulu ate ebintu biyinza okwonoonekera ddala. Mao era agamba nti si baakuttira kuliisa omuntu yenna anaagezaako okuleeta emivuyo n'okutabangula DP era abataakikomye baakutwalibwa mu kakiiko k'empisa bakangavvulwe. Naye njagala kulabula abakola ebintu ng'ebyo ti naffe tulina omukono ogw'ekyuma tusobola ogukozesa okubeera abakakamu tekitegeeza nti tetusobola kubatwala mu maaso ga disciplinary committee. Ono era asekeredde abamwesimbyeko mu kuvuganya ku bwapulezidenti bw'ekibiina nti tebalina busobozi kubanga tebasaanidde na kwesimba ku bwapulezidenti bwa Uganda ate nga ssemateeka wa DP akirambika bulungi nti pulezidenti w'ekibiina yabakwatira bbendera ku bwapulezidenti. Ekineeraliikiriza nti bonna tebaagala kubeera abapulezidenti ba Uganda, baagala kugaba bbendera ya DP. Mbadde nsaba buli ayagala kubeera pulezidenti w'ekibiina abe nga asobola okufuga Uganda era ne kooti y'obwa pulezidenti wa Uganda agijjaamu. Mu ngeri endala Mao asabye Paalamenti ne gavumenti ebuulirize ku nkolagana ya Isirayiri ne Uganda kuba waliwo oluvuuvuumo olutambula nti gavumenti ya Isirayiri erina ebyokulwanyisa n'ebikozesebwa mu tekinologiya by'ewa Uganda olwo Uganda egiyambeko mu kubudamya abanoonyi b'obubudamu okuva mu ggwanga lya Ethiopia ne Eritrea. Mike Mutebi, Delta TV Amasukkulumu.